extract that mineral. You get your weapon. Yes. That you are going to use. Exactly. That is the time. Yes. Class. Can you define the term Sefuko? Define the term Sefuko. These were people of long ago. They had the following characteristics and features. They were big in size. Very good. They used to nakankaka. Era mkitwale nti ndiwere Owekitiibwa omulamuzi wampa mbadde nsaba omwewaabi Lwasa bamuleete bamuyimiriza bwe lwasayitawo yimirirawo nze olulimi lwe nze olulimi oweredde obuyinza okwogera Lwasa sirika kuba tolina lulimi obadde owekitiibwa omulamuzi essebo ekimala kimala nkooyo okunywesa amazzi agatali mafumbe nkooyo okunyinyikanga mu munnyo and if that is not enough kati olulimi lwa lukyaloopa akadingidi ne kajja emisinde owekitiibwa yamukuleetera akadinge nkyawuliriza olulimi obadde ogamba ki jeekyo kadingidi katini tekawera kajja n'okuzunga kazunga kasooka ne kazunga ekkooti awo owange tulako wamu wani owekitiibwa wani nze kadingidi k'oyo omusiro omusiro oyo yafuna sente nze mbonaabona atya alinga agamba nti sina magezi atya nyingiza buli wamu ewagezi ewakodo ewawulya ewakolaki olusanvaako bwalaba siina makulu akozesa munnange oli ani lulimi mbadde nsaba obeereko mukooti kikatulina abaana ati abantu wano bakwata vidiyo naddala oyo abaana myaka etaano bajjakuba dako abakutte vidiyo mwenna banange mukiri abaana ani yamugambye obaleeta yazze gemesa abakamera bannange temuteekayo ebintu bino buli musajja ali wano nga zipu yali ekulumyeko wekubira engalo ez'amaanyi banaye kasozi zipu eruma ng'opapa zipu eruma otegedde otya yakaduma wiikemu muganda wange bwe tufaanagana yannumya ekyo zipu okumanya zipu esooka eddagala lya zipu eyina ozibiza n'ogisa wansi omulimu ezwi oba waggulu ehi naye bw'ogisa waggulu waliwo option nti akanyamu ogenze nako baali zipu esobola okukuluma kati mu luganda waliwo ebintu ebifaanagana bye waliwo kibayita okutunula mbebere okutunula mbebere kutunulwa ku mukolo nga obalesa omukole naye nga tebamutimbye kadaali kati omukolo atalina kadaali yentunula gyatuna yembebere mbebere yokubiri ye musajja zipu kweru ate tovaamu ddoboozi mulina kuba munyene munnaawe lwega bafuna emmere waneero bageze ne bafuma emmere naye emmere neewooma zipu nekuluma kati osooka nobeera kunogifu lubega nga tokyayogera nga tokyayogera ani yekutte kati ate omusajja emuyisa bulungi nga yalumya omukazi zipu nga yalumya omukazi bano abambala jini ne batamba jamumpani emulumawo enkwano kati ngohono zipu eyisa bubyabo jukira baba balengeja ng'alengejja kubanga bwetolebeeta kisoboka naye kati gwembuuza bwemuluma nkanaakola atya abakazi okujja zipu aliye bwemuluma tagagake bafuba ne option eyo yakusa obaawo n'akanyama obossa omukazi ye bwemuluma bwati asooka najjamu kuno okugulu ng'akyalina amaanyi najjamu nekuno ng'era ekyaliko kati n'atambula naye bannange n'afuna makasi n'asala zipu nayeesala byombi bwe biba bisobola
eruma balondemu, eruma abaana b'e Masaka, abaana b'e Kampala. Maulana basawo banyawo kino tukisuuse nga tetunatandika kukola kino kituusibwe mbadde nyingira wali nina bawusa gwensanze abali ku luti nga babawusa twebereremu nga tonaleta bawusa mubuuzi okola mulimu ki oli wa ddiini ki wasomako tewasomako babise tata mumpise mpitiddwa wangi mugenda tufuwa nga tetunakola amutwagadde uyu musajja omukono guliwa ekyo etaano ngirabi ekyo kicupuli ngamba kicupuli ampeza ddala ndabe ampeza ddala kicupuli kale okiba wezibantufunze omusajja alina akakazi keeru ng'abeera n'ebicupuli kyogamba n'akakazi naka kipuli akakazi kakyayina naye kale kasi kicupuli kale ngamba aweddemu omukazi rero yakuwa omukazi yakuwa swala lulya sente y'ekikazi swalako sirina wekuta mama namukasaperiza kati zino za mukazi pezizobolo nagiro lyabulako emitwalo egi zesesibakubantu naye sibakubantu nolawanja okwekisobola kale bobuwainanga ekizibu muwe emitwalo juzi nasaba enamba yasanga lyambogo byayirenkanga bwati ogenda mugamba ki tetumubuuzaako oyagala nanga yasambuli njagala mubuuze ate njagala mukubira esimu mweyanjulidde amanya nsibaona na kasozi musajja wengabi n'abakazi babiri saawo noonya wakusatu ekyo kikyo ninasobola gikuwa nina omumbo wagwemati bagirina ninajali wange omumbo wa obaokyalikwabawusaba kostage ndi munyiivu bannange babawusa twekereze nsanze bawusa omusiyasi otegedde otya engeri gyankebedde osobola otegera omulogo nga toli mulogo sibamanyi nze mpisaawo nesimulabe naye tosobola tegera nti omuntu akuloga era omuntu abaana n'agamba nti juli ondoga omanya naye yasoose kumuloga kati olabye tabawusa omusi mulabye bino otya bibino wammanga bawusa atakulinako feelings bwati bwakebera gyamukebere lindako maluwanikako okolaki balikakafuba kabo bawusa kikwani bawusa oli musirwa abantu bayita bawusa abamutono babamunene abamutono kwenda kitolo tusibwaza abantu nabeerawo babasirizi n'amaazi anyenga bawusa nze
ali nokukebera kimanyi waliko emikono kiki olina akanyama olina bomu oliko otumwa kyuka eri kirendo sedirako eno bwoti owuliro togenda na bintu bya ayina ebizigo mu ngalo ebizigo ekoyo bwebamutajje bale kale nagyebale esagala kobyasama kyekikulesawo maze bira kangende amajja mula makoberi gapaka ate bwabeerere jangu jangu naye ebyo bintu sibikola nkimanyi ate nze ebikola ngebifaanana Maulana twalye Dubai nensulako nabeda tigenawulira onkona ebibawusa gyebasewo bakebedde wali nanti nokuddamu nekebera ngaalemerako ate alina okukebera tunkwatako nina ebyonyogeza ekiriwo nkeberera mu bluetooth nekakeberega bonkebedde jangu kukyako malasibe enyonyogeze nebakola kisigenda seka ojangu gwesembera wano yes sir banajo ali mu comedy ekituufu kiri nti nebuuza abasiyazi tojja amaanyi nosanga musajja munno nga lubega omugamba bigambo bulira abakazi ngaokwana omukazi tukozesa obugambo bu romantic nice meeting you you look amazing you have beautiful eyes oh my god look at the lips I love your boobs boobs I love your nanyash mama yamba oh my god you're amazing your brow I also like your teeth sure njola ngange oli wali eri ngaki ate ebyasinonje baekisana kale jakulaba olukwana mukazi munno okwana mukazi oli omusajja munno yebalesemu kolejogo Maulana leka